jako akawuwo. Ne batuuka n'okundeetera poliisi bajje bankwate bankuba emizibu gye bakubazaake. Omubaka wa Busiro East mu lukiiko olukulu lw'eggwanga nga yabadde omugenyi omukulu ku bijaguzo by'abavubuka ab'Ennankwadde Bulenga mu Wakiso nga bajaganya olw'obuwanguzi mu kalulu k'abavubuka akakaggwa. Medad Lubega Sseggona akubiriza abakulembeze okubeera abamalirivu nga batuuse mu bukulembeze ku bifo eby'enjawulo. Abantu beereeyo ne balowooza nti bw'obeera omuto tosobola kubaako ky'okola. Abantu abakyusizza ensi eno babadde abo abato naye abamalirivu ate abeegendereza. Bayibuli egamba nti omuntu akunyomanga olw'obuvubuka bwo. Nga tuli wakati mu muyaga gw'ebyobufuzi Sseggona yennyamidde olw'emivuyo egyeyolekedde mu kulonda kwa NRM ekyaviiriddeko n'abantu abamu okufiirwa obulamu bwabwe mu ngeri ey'ekyonoonere. Bwe bagamba nti nno muwanike emikono abanaalonda gundi mumanye abantu be mugenda okulonda. Mutusaasire eri abo abalumu nti twafuluma ekibiina ky'abajjajjaffe kyali tekikyali ky'abajjajjaffe naye nga kyaffe. Baakitulemesa ne tukifuluma. John Felix Ssemuju Mwanje ssentebe w'eggombolola ya Mumyuka Wakiso alabudde abo bonna abanaakwatibwa nga bayuza ebipande by'abeesimbyewo nti kakubajjootuka. Mugenderere ebipande ebitimbibwa. Kakibe kyange, kakibe kya mulabe wange, kakibe kya mujja wange, totimbula kipande, tufune discipline. Kuja bandaye, bw'otayagala tolwanira ku kipande. Abamu mutwagala nnyo n'abala bitwala mu nnyumba. Kirungi nnyo. Naye kirina omugaso lwaki kiri ku muti. Ssentebe w'abavubuka Ennankwadde Balemezi Isaac asabye abavubuka banne okwewala okukozesebwa bannabyabufuzi era bewale n'okulya enguzi. Abantu batuwaki bali bawe enguzi ne bagenda twaba bannupu aba movement naye nga babeerayo mukitegedde. Kansala w'abavubuka mu ggombolola ya Mumyuka Wakiso Amini Ismail Mukuye asabye abavubuka obutanyoma mirimu okusobola okwekulaakulanya. Ku mulembe gwe tugendamu omuvubuka atayagala kukola tusonyiwe. Ekisinza okutuleetera obuzibu butakola. Abavubuka temukola ki? Tetukola olw'okuba tetulina mirimu. Emirimu abalina okugituwa baginyweza. Serunjogi David Moses asinzidde wano n'ategeeza nti kyekiseera abakadde okulekera abavubuka ebifo by'obukulembeze eby'enjawulo. Ndowooza ffe ng'abavubuka ffe tusobola okukola ebyo bye babadde bateebereza okukola oba bye babadde basuubira okukola nga tebanaba bituukako batuwagire batusimbe emabega tujasobola bituusa omuvubuka talemererwa. Ate ye Ssegawa Robert agamba nti abakulembeze mu Uganda basaana okulabira ku nsi endala bakyusa obukulembeze mu mirembe. Nsanyukira nnyo ensi ezikyusa obukulembeze nti omuntu afuga ebisanja bibiri n'awummulako n'omulala n'akola ki n'akwatamu eyo eba enkulaakulana. Ne wano mu Uganda kikyagaanye tufunye omukisa nti muvubuka munnaffe Kyagulanyi avuddeyo era mbasaba abavubuka mwenna tumuwe obuwagizi. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television.